Olwaleero ekitongole ekiwooza ky'omusolo mu ggwanga ekya URA kirangiridde nga bwe kiguddewo oluggi eri abantu bonna abateekateeka okwesimbawo mu kuvuganya mu kalulu w'ak'omwaka ogujja 2021 okuvaayo okulaga engeri gye babadde basasulamu omusolo nga kino kye kigenda okubawa ekyanya okwesimbawo ku mutendera gwonna. Ensonga eno eyanjuddwa Ssenkulu w'ekitongole kino Doris Akol mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde ku kitebe kyabwe wano mu Kampala ekitegeeza nti omuntu tasasula musolo togenda kusobola kwesimbawo okuvuganya ku kifo kyonna. Gugenda kuba mwezi gwa 7 wamu n'ogw'omunaana omwaka guno gwennyini okusunsulamu abagenda okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga wamu n'abakiise mu kiiko lw'eggwanga olukulu okutandika okutambula. Wabula kiyinza obutabeera kyangu eri omuntu yenna amaze ebbanga nga yeewala okusasula omusolo mu kitongole ekya URA. Kuba ekitongole ekiwooza ky'omusolo kimaze okulangirira nga oyo yenna abangi b'omusolo bwagenda okuggibwa mu lwokaano luno olw'okwesimbawo. Electoral Commission egenda kuteeka nnyo mu nkola okwetaaga olage nti ensonga zo ez'emisolo zitambula bulungi. Aba URA baasabibwa okuba nti buli agenda okwesimbawo alina okubeera ne tax clearance certificate ekiwandiiko ekiraga nti emisolo omuntu oyo gy'alina okusasula gisasuliddwa. Teekateeka eno eyanjuddwa Ssenkulu w'ekitongole ky'omusolo Doris Akol era ategeeza nga akakiiko k'ebyokulonda bwe kamaze dda kuba bagulizaako era nabo kye bagenda okuteeka mu nkola. Oba omanyi nti olina omusolo gw'olina okusasula, omusolo gwe walina okusasula nga tewagusasula, obanga ennyanjulayo ey'omusolo wali togiteekangamu, kino kye kiseera kye wandibadde otutuukirira n'olaba nga ensonga zo ezikwata ku misolo aziterezebwa olw'okuba nti twagala kintu ekyo ate kijje wakati w'okwesimbawo okwo obanga wetaaga okuweereza abantu mu politics. Delta TV bwetuukidde amyuka omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Paul Kenya ku lukomo lw'essimu agambye nti enteekateeka eno bulijjo weeri omuntu agenda okwesimbawo ng'alina okulaga obwerufu nti eggwanga lino abadde aliwagira nnyo era ne mu ngeri y'okuwa omusolo ng'abadde agitambuza bulungi. Kubeera ekitundu kye baleeta nga basunsulwamu oba nga bajja okweyanjula okusunsulwamu. It's a declaration, emu ku declaration ze bakola nti nsasula emisolo era nina clearance eraga nti nasasula emisolo zibanjibwa oba ensonga endala bwetyo nga ekakasiddwa ekitongole ekikuŋŋaanya emisolo mu Uganda. So kibadde bwe kiri bulijjo nga one of the declarations ze bakola ekimu ku birayiro bye batuwa. Bino byonna akola bitegeeza abamawulire bw'abadde abasisinkanya okubalaga engeri ekitongole gye kikozeemu mu kukuŋŋaanya omusolo mu bbanga ery'emyezi 6 gye tukubye emabega. Mu bbanga ery'emyezi 6 okuva mu Gw'omusanvu okutuuka mu Desemba w'omwaka oguyise ekitongole kisobodde okuŋŋaanya omusolo oguli mu buwumbi 9 n'okusoba nga kino kikola ebitundu 11 ku buli 100 so nga mu mwaka gw'ebyensimbi gwa 2018-2019 bakuŋŋaanya obuwumbi 9 mu bukadde 7. Okweyongera kuno kwali kwa buwumbi 907 nga bye bitundu 11 ku 100 mu ssente ezeeyongeramu okusinziira oba okugeraageranya n'ekiseera kye kimu mu mwaka guli ogw'ebyensimbi 2018-2019. Alipoota eno eyongedde okukinoganya ng'omusolo oguva mu byamaguzi ebiri wano mu ggwanga bwe gweyongedde okuva ku buwumbi 381 ne budda ku buwumbi 15,673 so nga omusolo oguvudde mu byamaguzi eby'ebweru w'eggwanga gweyongeddeko okuva mu buwumbi 9,628 okudda ku buwumbi 357 obwakakuŋŋaanyizibwa. So nga ensimbi ekitongole kibanja zeeyongeredde ddala nga mu bbanga ery'emyezi 6 basobodde okununula obuwumbi obuli eyo mu 623. Mu bizibu ebikyatawaanya ekitongole kino mulimu abakukusa ebyamaguzi ng'ekitongole kigenda okuteekawo ennyonyi zikalondoozi oba ziyite zi drone nga zigenda kumala abakukusa ebyamaguzi ate ne bafiiriza eggwanga. Ddala twagala okukozesa enkola empya oba oliawo esobozesa okuba nga tulaba ekigenda mu maaso mu nsalo ezimu. Waliwo enkola empya ey'okozesa drones twaddewo enteekateeka okulaba nga tuzifuna zituyamba okuba nga gye tutagenda kubeera zisobola okuba nga zigenda ne zitundikira ebifaananyi ne tumanya ki ekigenda mu
ekigenda mu maaso ku nsalo ezo zonna. Gerard Mutumba, Delta TV Amasukkulumu.